Alright, nzelu jja bulungi atrava tusinzira mu maka ga King Saha ne tubula ensi yonna. Omusajja gyayongedde okulaga eryanyi buli olukyabako ekipya kyatukubako surprise ku surprise. Kaakati munnange ng'oggyeko ennyumba eyakabi King Saha avuga emmotoka ezimu ku Abannayuganda abalinamu ssente ze bavuga. Benz eri latest gya China empya yayongeddeko ne Subaru gye yataddeko number plate Kabaka. Simanyi oba muntegedde naye manya nti ye King Saha Kabaka mu kuyimba ne mu kusanyusa abantu mu territory ye. So kamotoka bakatonyetonye bulungi, kamotoka kali ku mulamwa. Kaakati wano kijjayo ekifaananyi ky'aba star across the world. Tutera okubeerawo ntulaba ku videos z'aba stars ab'enjawulo nga we batuuka mu nnyumba zaabwe mu parking zaabwe mulimu emmotoka ez'enjawulo, ate buli emu ebeerako n'olunaku lwagivuga, kyerina okubeera ng'ekola, kyerina okuba ng'eggusa mu mbeera weetyo. So ne King Saha ali in picture now, ekintu akiwanikidde ddala. So tubadde ku kabaga ak'okusiibulula abantu b'emikwano gye, naye nga waliwo n'omukulu ayise kabaga ke kamu gwenja okwagala muwulire ku bigambo bye. Tube bakkakkamu nga tubiwulira kubanga ogenda ebulyambwa oyambwa. Simanyi mugenya sola kyala wa King Saha nga talowooza nga ye. Zerujja bye bino. If someone wabayo na statement n'agamba nti omuntu yakola PCM asinga alina diploma kakati kyenjagadde bagamba ku ekyo nange nakiwulidde, naye ekyo kikunnyonnyola yayogedde ntamanyi kusoma kyeki kuba drop out kyeta drop out kitegeeza olemeddwa. Kati drop out akugamba nti okudropping out kusinga any form of certificate, diploma ne degree. Nekyokubiri nayagadde musomese kuba yakoma wansiko, ate enjogera erabika yali mukopi onda n'omuzaamu mutuze ebibuzo n'atabiddamu. Naye kyenjagadde okugamba omukulu oyo, ebintu ebimu atulenga n'abaana abeebuuzeeko, yesi bya buto naye stages ze yabuuka nga muto, bw'aba tazinnyonnyola mu myaka gye egy'obukulu atule n'abaana abato babimubuulire, kubanga ekyo kiba kiswaza famire yonna. Kiswaza famire yonna, naye tetusobola kubanga ate tumuwakanya PCM esinga degree ne diploma. Betuyinza okyogera bannange Bebe kulu tukweyanziza, ffe twakusiimye PCM tebakulimba era zuwena mwanyina zomanyize eri ate ndi muko, naye PCM nenda nkobere esinga diploma esinga degree amaani. Ate tuwetaga nabisoma, you just drop out and you are better than the one with the degree. Naye okusoma osooka S4 SP7, bova mu P7 nokola senior 6, bova mu senior 6 nolyoka ogenda mu university. Kati ekyo kitegeeza emitendera bagitobe gitambula. Kati ngeri gye nali omusomesa, kati just awo wabadde wetaaga kusomesa nti Bebe kulu bova mu P7 odda mu S4, bova mu S4 odda mu senior 6. Kati bw'omala senior 6 ng'ogiyise n'okkirizibwa okuyingira university okola ky'oyagala. Talina certificate ya senior 6 Bebe kulu tagiina. ate nga yakola PCM ya bigambo. Gwe genda mu UNEB bakubuuze sali ayinayo certificate ya senior 6. Fena abamuwagira twabyogeranga nti yali agenda soma busawo naye twali sudia musudie akuba omuziki. Kati byaggwawo akuze eta kyasobola kunyumya byakola nga tunyumya nga ajja abinyumye nakati. Samunyoge nyang Bebe kulu mugamba welera abaana baleme kubeeranga. Bali ku graduation party. Bali genda ku graduation party ajja kumanya kye kitegeeza. Nesaawa zino tuyinza kunenya Bebe kulu kubeera ajja kulwawo bitegeera yakyali graduation za primary na secondary. So katumusabire bw'anaaba atandise okubanga nnyonnyola ate kati ye abuzaabuzibwa. Ennaku zino abaana bayinza n'okuba badde abasasulira graduation okuva mu nasale kati amanyi nti naye ya graduatinga bambi tonnaba. So bino ebatikira mu top naye era byaliko bye bimubuzaabuza kuba yalaba buli level etikkirwa. Kati amanyi naye yatikkirwa oku dropping out mu S5. Chovola bagamba yasoma pisi. Naye Uganda eno yagandi ye mwana wa minister talina utogera ku finances. Bobi Wine ino kitegeera ye akoze mwana wa minister. Anti era Bobi ekyo yakiddamu. Omanyi ffe tubaddewo wano mu industry eno nze sifunanga budde kwogera namwe entertainment. Nenza me promoter.
Yes, I was a promoter. You can ask them. Naye Bobby alina kye yayimba. You talk about daddy's money. Bad Bobby one talk about Bobby's money. Line ye bemala. Gwe myaka nkaga ng'okyagamba bya taatawo. Munamwe ne mbirata ku kamera ng'olyaga nti taata. Nga ne taata we yatuuka nga amwetaaga teyamuwagira yagenda nawa ssente. Bana omwana oyo muno nefulwa kwa mwerabira. That boy is spoiled. He's very spoiled. That boy with the dreadlocks is a very spoiled boy. He's saying tata. That boy. Yet never support him. Tata we yali amwetaaga teyamuwagira. Kyokka kati saawa zino twogera ebye ssente nti tata. Olw'okuba bawamba ekiwaatule. Kagabo okukwatagana MK. Wekifanana nakyo kya. Ntwaha muguwa ddalu. Kagabo yagwa eddalu lwakuba process z'okujja abagoba eddalu mu parliament mpanvuko kyova olaba akyaliyo nenga Kagabo faba NUP nze ndi mwogezi we NUP I can tell you authoritatively timunaffe oyo yagwa eddalu yono yomu yazaayo ssente munnange yagwa eddalu era katulina kuba nga tulabirira mulabirire mu by'okumujjanjaba ng'omuguwa eddalu yagambe n'obeera gwe omwana w'omukulu n'akuyita era omulalo oyinza omulaba ng'ayogera ekyenjawulo abaana kati nakati okumanya mulalu tamanyi n'abaana b'abakulu gye bali kakati gwe tolaba nti mulalu wangi MK yani tojja bizanya bye naddamu lwaki oyagala okibuuza ekyo nkiddemu naakizanya nkiddemu naakizanya tojja kizanya tomenya abantu na TV yo owulidde NBS mukimanyi sijja kuziri programs ebyobufuzi kubanga bali twabamenya n'amazima kati temumenya nene ntono gye mumpitako ate kugikalubiriza oli mutamiivu mumuleka atambuze n'abatamiivu eri ababeera n'ebiruubirirwa ebyokubeererawo abantu ne baye ababeera n'ebiruubirirwa ebyokwebeererawo so toyinza gaana muntu kulowooza ku ye newankubadde kikulu nnyo okumanya nti abantu buli we bakwesiga ne baba ku bibyo kirungi okubeesiga n'oba ku byabwe ffenna tulina omuwendo we all have a price ne the price should never come at the expense of loyalty to friendship. Amanya n'eddoboozi bampita architect Kyenkya Ashurafu Mukiibi nga nze omu ku kwaba abakola mu Regico Construction Company Limited tinze yakuba plan ennyumba eyo ne bannanga bitukola mu company ennyumba eno nga bw'ogiraba ekisookera ddala ya bisenge bitano nti ku ground floor ndiwe wano wolaba wano waliwo ebisenge bibiri ebisulwamu we wali ne kitchen waliwo ne dining waliwo ne sitting room ngangazi bulungi then eri waggulu gyogenda okusanga master bedroom enene obulungi kubanga mu kyo erimu walk-in closet nti omuntu amala kuyitamu n'alaba wardrobes ze ng'aziraba mwemuli master bedroom naye ina toilet yayo eri self contained n'ebisenge byonna ebiri waggulu eyo biri self contained. Yes. So mukola plan abeera nannyini yakuwa idea oba gojja ne idea yo ne tugenda neeyo ebiseera ebisinga onannyini aba n'ekirooto n'agamba nze nandyagadde ennyumba yange neefaanana bweti ne bweti kati bwantunuzaamu ekirooto ky'ennyumba ye nange kwentandikira okuzimba ne mugamba okusinza ku kyoto kyo tujja kola bwe tuti nendeba kuba ndowooza kankiyita dictator nti kyekyo kyenkuwadde kyoba okola ki kyoba ozimba mba nina okufuba okulaba nti ekirooto kyoyo kilayati nyumba ye nti sisa mugamba nti kati ng'ono nga ebisenge 5 sobola kuva ne mugamba zimba ebisenge 5 ye aba alina ensonga lwaki alaga ebisenge bimeka 5 kati nze muyambako nti kisenge kibeere wano kino kibeere wano ku nsonga eno neeno nti oba ku nsonga ya plumbing ekisenge kiteeke wano ku nsonga ya nti master bedroom yeetaaga privacy giteeke wano bweti kwegana ne mu designing nyumba enaalabika etya nze kyebimu architect bye tukola kukwata birooto by'abantu kubiteeka into reality. Ati Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo tulina nga wonalabe nti tulina ba architects tulina ba structural engineer tulina ba painter tulina ba electrical onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba Regico emirimu gye tukola
gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebo era Katonda wanabakkiriza ojja genda okudda kwene ennyumba nga fa abali kati nga tuli mu kukola teyiro ojja genda nazo tuzisiba ojja genda okudda kw'ennyumba ate nga ffe tuli mu kugisiiga langi. So kwegamba omuntu wakolagana nammwe teri kukyusa bakozi. Teri kukyusa bakozi. Tusobola asono we tuba tukanyiza bulungi. Omanye ebintu ebyemirimu gyaffe bya kukanya na kwesigangana. Client waba atwesize naga kati Logical gyenkutte. Era naffe obwesigwa bwe tetubusuula. Tusobola no gamba nti tuzimbe ennyumba tumuwa kisumuluzo. Ye nakeera enkya ng'ayingira buyingizi. N'ayingira buyingizi nga bukimu tukikoze. Mu kuzimba ennyumba zino eza kalina nze naawe buli omu yali badde agyeyagaliza naye ebiseera ebimu tumanyi nti kalina z'abagagga bokka. Kituufu ekyo oba buli muntu asobola ozimba kalina ye wamba nga ngisobola nnyinza kukola ntya nange okuteekawo kalina biki bye nnyina okutunulira. Kati ekintu ng'ekyo nga bwe nkugambye okuzimba kalina tekitandika butandisi tukitandikawa mu pulaani. Kati omuntu ajjanga omuntu ayinza okuba nga ayagala ya bisenge 5 ninaga nti na sente wezi ntugamba bisenge 5 mizo obutakola ki obutavaayo kusenza kuseereza olina tukola ebisenge 4 ebakola ebisenge 3 ngabe ngambye nti abayina okuva eno manyi tubikola mpola phases tugamba tandise ku phase ya plan kati tugamba anti ku phase ya plan fenga Logical tujja kusaba bakakadde wajja kusaba emitwalo 5 ngabe ngambye nti bibya byakuteesegana ne bakirayanti baffe tetuteekawo nti kyateeka nti kukira plan mu Logical oba yakalina kakadde oba bukadde 2 oba mitwalo 2 emba yakuteeseganya nti kirayanti wangaze enfuna ye eri bweti nti netulaba ngeje tuje tumukolera okusinzira kukola ki ku nfuna ye era omuntu ayinza okuba ayagala kalina nenga sente zina asobola n'agamba tukube plan naawumulamu n'agamba tusime omusingi naawumulamu tuzimbira ddala bangalo ennyumba ezikoma wansi ennyumba ya bulijjo kisenge kimu bisenge 2 bisenge 3 kwegamba yonna ennyo nga kyonna nga kizimbibwa ne ba toilet ffe tubizimba